So Kotel, that one in Kiris Wakusa was speaking about. This one. I'm waiting for the state. Stated that you called the manager several times. It was off. But when you call at around 8 in the evening, it was on. Did anyone attempt to pick a phone call? But in the statement you wagezaako okubira okuba ku nnamba ya mutabani nga teriiko naye ate obudde obwo Limited, Wachimese Cell, Chengwa Town Council, Mwakiso District, Mulindwa John, oli wa myaka 3 mugumu, oli Muganda, oli Director ku Cairo Youth Investment Limited, Masanda Zone, Chengwa Town Council, Mwakiso District, omusango ogubavunaanibwa gwa kukusa abantu oba omuntu omu kule mwalina Kule Joseph, then Muwanda Usia Swaibu, Mulindwa John n'abalala bangi ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omunaana 2025 ewa Kimese Cell Chengwa Town Council mu Wakiso District nti mwakukusa oba mwatamuza omwana gwe bayita Abadi Kabuye Joseph era nga yali mu Kigulu Zone mu Mukono District ku Cairo Youth Investment Limited ewa Kimese Chengwa Town Council mu Wakiso District era nga mwali mu mugamba nti mugenda kumufunira ebintu ebyokukola oba emirimu ekyokukola. Mwanda, is that true? Mwanda kituufu. Sorry? Mulindwa, is that true? Mulindwa kituufu. PNG is entered. Omusango gwenzigiziddwa nti mugweganye. State. Ndayira mu linnya lya Katonda. Obujulizi bwagenda okuba mu maaso ga kkooti. Era okukwatagana. What's the name of the manager that you called? What's the telephone number? The number you Robert? Who appears for A1? A2 is not represented? Pardon? Nira Utuzo Elina.
got the responsibility. Mulindwa. Yes. Mulindwa. I am my client. I have not contacted you because I have not gotten substantial information to the one who gives information. Njagala mwana wange. Banfulumya bampadde okuvamu ng'ennaku z'omwezi 10. Noonya ssente naye siraba mwana wange. Mwana alabika n'embeera ye yamugamba kagenda akole byo yagenda kubulirayo kati byonna mbigasseeko. Embeera si nnungi mbonaabona abaana bange mbakuliza mu bunaku nze njozezza engoye ku kyalo kyonna kyonna nzimazeko mperera abaana bange. Naye omwana wange yabuze mu bintu ebitaliimu banna gavumenti ennyambe nfa. Menija yaŋŋamba namukubirako ne mugamba mpa omwana wange naŋŋamba nti omwana ali mu kusoma musumbuwa. Naŋŋamba nyamukuwa ku ssaawa 3 nakuba ku simu teyagikwata. Enkeera ne mukubira naŋŋamba omwana muleke ali mu kusoma. Ne wayitawo wiki ne mukubira naŋŋamba nti omwana yabulanga 6 ogw'omwenda. Noonyezza omwana siraba mwana wange. Saba kunnyamba omwana wange. Mwana yani? Mwana ye Kabuye Joseph. Alina emyaka 23. Saba kuntaasa bannange, saba kuntaasa amanyi omwana wange yenna waali. Baana bange mbakuliza mu bulumi. Ndi mu maziga mayitirivu. Nze Kigulu Kintu mutuuze ku kyalo Kigunga. Tuli mu mbeera ennaku nti mukadde waffe ono yabulwako mutabani we omwana atuuse mu myaka emikozi, emyaka emirungi eginaamuya okumuweereza. Tukubiriza omulanga gavumenti yonna ekolenga kyesoboka kulaba nga eyamba abaana bano. Tulina abaana baffe abaakamala emirimu naye tulina Olozi Company mu ggwanga ezeekubira obulango zigaba emirimu naye ng'emirimu tegiriiyo. Ogeza kati omwana ono yalaba akalango ku TV nga kalaga nti emirimu gyegiri. N'akoppa essimu eyo n'abakubira n'abakoseneza bamusaba n'asaba mukadde we emitwalo 10 mukadde n'agimuwa n'agitwala kampani. Naye wayita akaseera mukadde agezaako akugana ne mutabani we bagezaako mubuzaabuza nti omwana mulindeko nja mumukuwa nga nzizeeyo. Omukadde olw'okuba omutima gwamulumira omwana agezaako okulemerako batuka bamugamba nti omwana omulemeddeko nnyo omwana ali bize mujja mulemesa muleka akyasomesebwa naye mu mwezi gumu ojja mumufuna. Era nga omanyi omutima omuzadde gwalemerako mukadde ono alabirako alabe nga asibafuna omwana we balakumugamba nti omwana gw'ogamba taliiwo ate nga wayisewo omwezi mulamba. Tusaba omukadde akozesebwa amazima n'obwenkanya